lino eriyitibwa Moskiva nga Makanda libadde lyagasimba ku ssemayanja wa Black Sea lyakakasiddwa okuba nti libbidde olunaku lw'eggulo era nga bino byabaddewo bwe lyabadde litwalibwa ku mwalo. Lino libadde n'obusobozi obutambulirako abantu abawera ddala 5 mu 10 nga liweza obugazi bwa mita 186 n'obutundutundu 4 lidduka kilomita 5.9 buli ssaawa. Lirina obusobozi obwetikka ennyonyi kika kya helikopita emu so nga lirina obusobozi obukuba emizinga mu kilomita 1,900 nga ze mayiro 1,200 era nga lizitowa ttani 1,249 okusinziira ku Ukraine. Eryato lino lyakubiddwa emizinga gyabwe wabula nga Russia ebadde tennavaayo kwogera ku bulumbaganyi buno wadde okukkiriza nti bwabatuusiddwako. Eryato lyerimu era libadde lyerisinga obunene ku maato gaabwe agaali gabbidde okuva Ssematalo olwokubiri lwe yaggwa. Okusinziira ku Russia, eryato lino lyalemereddwa okutambulira ku mazzi olw'okubwatuka okwalibaddeko okuva ku byokulwanyisa era nga kino kye kyaliviiriddeko okubbira wabula nga bategeezezza nti n'abantu bonna abaali baddeko basobodde okutaasibwa wadde nga amawulire gano tegannakakasibwa. Bino bijjidde mu kiseera nga Russia ezzeemu okukola obulumbaganyi enkya ya leero mu Ukraine naddala mu kibuga Kyiv era nga waliddwawo okubwatuka okw'amaanyi. Mu kibuga Donetsk kikakasiddwa nti amasomero 12 ge gaayonooneddwa era nga abantu 2557 be basenguddwa olunaku lw'eggulo. Yo mu kibuga Mariupol embeera buli lukye eyongera okusajjuka olw'abantu abakyatubiddeyo nga tebalina wakuyita saako okutandika okufa olw'obutaba na mmere wadde amazzi n'endwadde zitandise okubalumba ate nga tebalina bujjanjabi. Ekibiina kya Mwanga Magatte nakyo kirabudde amawanga okuli Kenya, Somalia, Yemen, Ethiopia, South Sudan ne Nigeria nti goolekedde enjalani yamuwadde akatebe olw'olutalo luno olugenda mu maaso okukosa entambula y'emmere okutuuka mu mawanga ago. Byebiri mu ggwanga lya Ukraine naye nga